Omwoleso gwa Buganda gagadde ogumaze ennaku 10 nga guyindira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mengo gukomekkerezeddwa olwaleero. Eno abantu gye basinzidde okwerinnyira ku nnyonyi awatali wadde akakwakulizo konna era betwogeddeko nabo basiimye omukisa ogubaweereddwa beene. Nzize kulinnya ku nnyonyi abaana bange bantaddemu ssente sigirinnyangako. Abasinga ku bano bakadde ababadde batakyalina ssuubi linnya ku nnyonyi olw'emyaka gyabwe era beebazizza abaana n'abazzukulu ababasasulidde. Yeebaza nnyo abaana battu bagamba nti okulwanirira keesi mbujjajja butubuziise mu keesi efaanana etya tumulinyise ku nnyonyi. Ennyonyi kyengisiimyeko teriimu kisiriko teriimu lusozi teriimu kukola kutya ntambuza bulungi nnyo era okumanya nsiimi buli mwaka nja girimu. Aboolesa abalala okuli Beeka Sebyalo, Asadoli ne Flavia Nalogo bayaleero beebazizza omutindo omwoleso kwe gutegekeddwa ekibasobosezza okutuuka obulungi ku bakasitoma baabwe. Era buli azze ku mudaala gwaffe avuddewo nga musanyufu. Langi yonna ey'omutindo empya gye twaleetedde ku katale bagirabye era buli omu avuddewo atendereza buyiiya. Sadoli niweerese mu kisaawe kya langi. Tusiimidde ddala okutuwa omukisa guno kubanga twetaba mwoleso guno kubanga gwe mulundi gwaffe ogubadde gusoose. Era tubakoowoola tetukomye wano tukyasigadde n'empeereza yaffe era ku kibanja mpola ku ssente entono ddala. Era ng'abantu baguze langi mu bungi baguze paint mu bungi abamu ku bo bataddeyo ne orders already mu factory. Ye Ivan Emmanuel Mugalasi wa Prince Kimbugwe Foundation agambye nti basomesezza abantu ba Kabaka ku tekinologiya omupya aleeteddwa mu byobulimi ne mu bulunzi bw'enjuki n'enkoko naddala mu kiseera kino ng'ettaka lyongedde okufunda. Nga mukimanyi kino obulunzi bw'enjuki kati ekintu kye tuyimiriddeko ettaka ligenze lifunda ebibuga bigenze lirya. Frank Nuwabine wa Spaledi abakoze ku nviiri z'abantu naddala abakyala ku bwereere asiimye Obuganda olw'enteekateeka eno. Era okutwaliza wamu ebintu byaffe nga oba birabye abantu bali mu kwenjoyinga omwoleso gutambule bulungi okutwaliza wamu. Abamu ku bazze mu mwoleso guno okuli Musa Kiseka, Kyaterekera Jime ne Seminyonyi Sarah boogedde ku bibazibudde amaaso okulwanyisa obwavu. Ate kusinze ku omwaka guli okuwanga mulungi kuba bongeddemu ebinnonogo. Ekiyinza okusanyukira be bazadde abeewaddeyo okuleeta abaana baabwe nga si kujja buzimu byensuubo. Ngulabyemu ebintu Ssaabasajja byatugamba byonna okulaba nti tutambuliramu naddala ebyobuwangwa bwaffe. Ibrahim Sekandi Waluba Events yebazizza buli alina kyakozeyo okulaba ng'omwoleso guno gutambula bulungi. N'abafiise ku mulyango mutusonyiwe kuba abantu babadde bangi nnyo n'ennyonyi evuza abantu n'etuuka amafuta ne gaggwamu ng'abantu bakyaliwo abantu abasaaliddwa ennyonyi mutusonyiwe naye omwaka ogujja mu bbuukinge ng'obudde bukyali. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.